sibangako mutima gwange idone pika isiri wawe kubange yagala tonya storage la hawla sadida jalla wala zukuka tandika tambula ne woba tosobola yavula ebintu byensi bizibu byekyusiza gundi bwe ne bwamubuulira amazima teyawulira bwe bityo byamulemu okutereka. Patrick Mukasa atukiddewo Ichuli president himself in person live early this morning as always. Make sure you're up faster. Gezaku kwanguwa jamu takusanga bukeeranga kumacha nostuka. Webaze nnyo Mukama kuba kiba kya bbeeyi gwaba kw'omwaba abasinze mu nsi yonna asinga tebasobodde kukeera bibasoberedde mu tulo mu badde beebase bugenza okukeera mbirango byabwe batadde mu kikutuko musama nange yasikondoseemu ebiri teyazzeemu kwogera miranga woowe batandise okkubira ab'eŋŋanda kuno ne kuli balinda jeni ava e Bulaaya asobole okujja omulambo mu ggwanika byabasobedde eggulo limu nankya bwe yasikondosa asima n'amulinnya teyasobodde kuzuukuka. Mukama Katonda mwebaze sobodde okuzuukuka zuukuka ne Ichuli tolinda weetegeke abato balekerewo bwe banaakozesa making sure ate omwagalwa wo naye omuleka mu mbeera ennungi. Good morning, how are you doing my people all the way from here to Tanzania to Mayugwe to Kapeka Nakapiripiti Mitiana Chazanga awo wonna wammanga mugamba mutya wake up abantu ekimanyi bazugukira ku Ichulize ensanga abantu ab'ebitiibwa bayisima kugwe kwenzugukira yisima abapoliisi officer yenza abazukusa bonna abapoliisi commander. Wake up General Kandiho, wake up Afande Damulira, wake up Afande Kasigazi, wake up Afande Kulaije, yangu okuzuukuka General Kaine Rugaba, yangu y'okuzuukuka Afandania wafande kasi enanga inengeri gyagaziira bannayo oli ku police station ata never nange enanga inengeri gyanyirira enanga. We must investigate you. Zukuka Luko Wesigire, zuka Ajamis Chigudu, zuka Yasini, zukuka Bakachi, zukuka Lusipo Alanichiwa, zukuka ulinde chimbuliri ejja kwebaka mu ttaka eringi ettaka gyeriri eri obuliri bwe gye buli obwenkomeredde teryakuzuukusa. Abantu bangi baagala ensi eno bagifiirako ne baloga ne bannaabwe mubuuza ki yagiteekako nga takikulaga nnyo tamanyi nti olunaku lumu aligivaako n'afuula obwetabbu nga buli kintu yakyagala yayagala akumpanye banne buli kintu akyeddiza alinga agenda ogikungula so nno munnange teryagikungula. Bangi bagisibyeko okuva mu gwenkaaga bammala ne bagita Opeto, Obote, Amini, Tito, Okero, Lutwa, Waswa, Lulebi n'Ayisa bonna bazze bagyesimba mu Uganda naye ne bamala ne bagitulekera. Togimanyiirako nnyo maanyi go olire fa n'ogirekawo abalala ne bagitwala basinga bagyetaddeko nnyo baagala giremerako. Mukama Katonda oli w'amaanyi atukkiriza ne tuzuukuka ekyo tuli kikola ebbanga lyonna otujja emmangi n'otuteekamu abo abagenda okutambuza olwaliro olunaku lwonna. Abaganda bange abali e Canada, abali mu bendobendo ne Saudi Arabia, abali mu Dubai, abantu mwenna abawangalira mu Amerika, abali mu Seattle mu kwekalakaasa olwolanya mutuule wansi Mukama abakakkanya emitima obulwadde abali e Mexico, abali Jamaica, Kingston, Cassava Peace, Baltimore, abaana abali Guyana, Trinidad and Tobago, eyo nantu banga mayisima gye tuli, Brazil, Thailand, Guangzhou, Vietnam, mwe balokola abali South Africa,
ate mwe muli battabbo nnyo kubanga obwongo mubukeeza bubesimbanga eriyo za mirongooti. Olina okuteega omuteeja mu kkoona omugamba ebigambo ebirungi nnyo nti akabooki okeetaaga. Muli mutya abawangalira Zambia, bannayuganda bali Tanzania, Kenya, Nairobi, Dar es Salaam, awo wonna. Ate mu Uganda mwennyini muli battabbu nnyo, mutulaba okuva mpaka Manaafa, Kamwenge, Kinkizi, eyo yonna mu Mbalala, Masaka City. Ichuli yafuukira ddala vairo anti takoma Ichuli takoma. Love Ichuli straight. Mujebaleko bannange, mujebali ddala. Anyway, nkyali ku medication, nina okugenda leero bankebere, kamera zaalabise, naye waliwo ensonga gye ngenda okwogerako naye eri very delicate, yeetaaga obwongo. Ensonga eno egenze viral eri ku baganda baffe abawangalira mu bendo lya Saudi Arabia oba betuyita Bakadama. Of late waliwo a lot of abaana bafiira mu biyumba, abaana b'abandi bafa. Mpuliddeyo n'abasajja bavaayo mu Pulezidenti Museveni, simanyi ye Kalonde, mu Pulezidenti Museveni vaayo otunda bannayuganda. Bannange njagala mwegendereze, yogera ebintu ng'oweegendereza, ojja kwogera ebintu weereetera akabasa. Tumala gavina omanyira pulezidenti w'eggwanga mbundo simanyi vaayo go otunda abaana bannayuganda simanyi babajjamu ensigo. Ladies and gentlemen, nga ngenda okugenda ku kyengenda okubagamba, njagala osooka obbajjukiza bw'onooba tolina association mwoyogerera etteeka Muhammad Nsereko lyagenda oleeta ligenda kukuleetera obuzibu. This is why I'm telling you, registering mu blog association kuba ya amendment kemala okuyita anajjayo essimu ne weeyogeza nga tolina kitongole mwogwa byedi bale dangani. Kati n'olwensonga eyo mutemulooza nakola blog association nga tetutegeera era bakola biki. Ogenda tuuka ojagale nga nzibu yingira kati kubanga ate eri aba top blogger tojja giyingira eri yakulimu ddala kulimu. Yes, so njagala okutegeeza nti ensi weetuukira okwamendinga etteeka mu parliament, mwe mwenna abeeyogeza ogenda tuuka obeere answerable. Nabagamba kati Muhammad Nsereko wuyo abakoledde etteeka, ate oyo omwana mugezi nnyo agenda obbakolera etteeka. Mwe mwenna abadde ku mitimbagano nga muleeta kajjajjatta mujja wulira. Ate nze naawulira, nze nina association gye ndiko president, ate bwe tuba twogera tulina amateeka agatufa, ekitegeeza tujja kuabidinga just with the law. Naye kati gwe atalina woogwa. Munnange wabaddewo ennaku zino ebintu ebitambula ne byatuuka okusiiwuusa bannaffe abatwala abantu ebweru empisa. N'omusajja gwendaba simanyi Kalonde, simanyi Pulezidenti Museveni, wejjeeyo otunda bannayuganda. Gwe musajja gwe bakulabula olubuto lukuluma ate olya menvu. Olubuto lukuluma olya menvu. Toteeka linnya lya pulezidenti mu mboozi zitategeerekeka. Awo waliwo obuzibu. Simanyi Kalonde nibyoyogera byonna biri baseless. Nagenze nenne interestinga nga ndaba nange isima kinkwatako, mpulira abaana babatwala ebweru tebabafaako babajjamu ensigo biki. There is a case in point ey'omwana bamuyita Nakintu. Nange nze nyini isima was this can't work. I have to stand tall with the people. Nengene nenne interestinga nengamba n'eki kyennyo n'abaza okulaba akasajja akamanyira president nenga nenedda. Let me dig deeper. Neneesitula nengenda nendaba the other party aba batwala omwana oyo gwe bagamba gwe bajjamu eki ensigo. Nembagala ne basajja mmwe babayito babayowera, lwaki temulina mutima? Omwana bamutwala bate ne bamugjamu ensigo nga mwe abamutwala muli wano mulya bitafutafu. It cannot work. Neninya mujiya temumanyi omutabuliko neninya mujiya. Naye abasajja baakutte buli kiwandiiko ekikwata ku oyo omwana in particular. Ne bagamba isima
ekizibu ekiri wano mu Uganda kyentegedde, there is a lot of misinformation. Ebiseera ebisinga ba bloga ofunako piisi ya side eki emu, okitegeera? Yes, ofuna piisi ya side ki emu, so ng'oluusi kyandibadde kirungi n'ofuna side ziki zombi. Nange omuwala oyo mutunuulira embeera gy'alimu, yenna alinga eyawunga baamusala wano olulayini bwe luti, taliddamu kuba na bulamu bwe. Neŋŋamba yiyi, how can this happen nga ffena tutunula bweki butunuzi? Era document empapula zino zoolaba wano nagenze nenziprintinga out, lwakubanga kati wano baprintingidde out teziri kiriya ozisoma, ngenda ziddamu buzikole nkusomere piece by piece. Eno nga ye medical report gye bakola ku oyo omwana okuva Saudi Arabia mpaka wano. Sigamba nti abantu tebafa, abantu bafa mu nsi yonna in all circumstances, got me right. Naye tulina okugetinga ku gist of the matter, not misinformation. Netuyetinga ddala what is the matter. Omuntu wabanga yalwala yafuna accident nga we yandigifunye Uganda, that's a different matter. That's a different matter. Nti okufuna accident kuli mu buli area y'ensi. Omwana ono bamugjamu kidini oba yafuna accident. Kubanga wosoma ku insurance ne report eraga nti family gye yali alimu nayo yafuna accident nga nabo mwebali n'abaana aba babiri, erimu kubiri mu report. Ate sente ze bagamba mbu bamugulamu nsigo za insurance ya accident gye baawa eri family naye ne bamubaliramu insurance yali ya accident, tebangako nti bamusasula sente z'ensigo. Lwakuba printer teyabijjemu bulungi, njagala mbi printing nkole video nga nyinyonyola word per word. Obuzibu twesangamu ye misinformation. Kituufu bamugjamu nsigo. N'ekyokubiri bw'otunuulira operation ye eri bweti direct. Kizibu operation okubanga bweti ng'ate banoonya nsigo. Ensigo basala muno mu bbali muno. Njagala okubagamba nti ne bantu bangi bavuddeyo ne bagamba gavumenti eri kuki, abaana okugenda nga okukola ebulaaya okukola demand. Omuntu ne bw'onoogamba wano waliwo bawusiga, ne bw'onoogamba wano waliwo obwa maid, nga Dubai balanze obwa maid bwa $8,000,000. Omuntu yagenda osalawo wagenda okukolera, si gavumenti. Demand yemuleetera okugamba opportunity, kankole opportunity cost. Nsalewo nina abaana 3 tiye saasoma nti ye ekola Uganda obwa maid ekinene bana $10,000 tiye Dubai abawalabu babonyabonya naye bagaba kiki $8,000 opportunity cost. N'agamba neddanze ngenda Dubai. Oyo si Museveni yakugambye nti nogende Dubai. Eyo okoze opportunity cost okusinziira ku kikyoyina ne demand zizoyina n'ogenda okole. Nene case abantu bagamba abaana bafa. What is the average death rate? Kubanga temuyinza kugamba nti abaana bafa nnyo ng'ate beeyongera kugenda. So mu wiiki bafa abaana bameka? Kati nno wano we natuukidde ku nsonga enkulu ddala, to the extent that bagenda kumpakira ngende Saudi Arabia ku biyumba ebyo. This is how impactful tuli. Basazewo bagenda kumpakira ngende Saudi Arabia ndabe simanyi Jidda nambule ntufune visibility study ddala bafa bameka per day. Kubanga bafa abaana 10 per week tetusobola kwongerayo baana, era tebasobola kweyongerayo. Kati obuzibu bwesanzeewo mweno emboozi ya kidini, bakujjamu kidini, bakutwala bakujjamu ensigo, whether eri baseless or misinforming, ereesewo obuzibu bumu. Nti kati abantu abali ku kyeyo batya mu ddwaliro ne wabanga obulwadde bwayina buli curable, alowooza nti wagenda mu ddwaliro bagenda mujjamu kidini. Now this misinformation eyinza okuleeta ebizibu bya mirundi ebiri, nti oyinza oba obulwadde obukuluma buli curable naye nootya nga olaba ku COVID-19 wano mu Uganda baleeto nga buli saaba afudde.
abantu abaali bagala okugenda mu ddwaliro ne batandika okustopinga balowooza wogenda mu ddwaliro oba owedde stigima nebayingira kati n'abaana abali ku kyeyo balina stigima mutaddewo nti no buli abaana babajjamu ensigo naye bameka twetaaga okufuna the real story y'omuntu gwe bajjemu ensigo ono omuwala nakintu bamugjamu nsigo oba yafuna accident report eraga nti yafuna accident ne mukama we mu mmotoka n'abaana aba babiri era ne bamuspendingako ssente kuba yamala close to 1.5 year mu ddwaliro yes wabanga omuwalabu yali ayagala mujja mu nsigo ate nga naye abaana babe bafiiramu babiri lwaki teyatwala ez'abaana be eno ensigo ya nakintu yali egenda kujjanjaba Kim Jong oba Queen. We have to get the right information ne tugiwa where it is due wabaddala ddala yagibwamu ensigo. What does the medical report say? All the way from Saudi Arabia. Mwami Kalonde, mbadde njagala ku advisinga. Otuwe report nga weesoma tulabe bamugjamu ensigo how tugetinge ku mate eyo yennyini kubanga kyo kituufu leba export waali naye tetusobola kugamba nti olw'okuba waali nti ate tuwaayirize n'abantu abalala okitegeera no omuntu osobola olwala osobola okugwa ku accident osobola okufiira era mu foreign country. Listen to this. Abantu bagamba abaana bafiira ebweru mu biyumba yes but ababali mu biyumba bagendera mu companies. What if yali tagendede mu company kubanga olina otutegeera bannayuganda abali abroad bonna tebagendera mu company kati omuntu alwala nga ali Dubai Abu Dhabi akata naye nga teyayita mu company. Yes, who do we blame? Ntori yalinyira Kenya ali Afghanistan teyagendera mu company. Here comes obulwadde bumukutte to blaming gun. For example, let's see people in South Africa, people in Guangzhou, people in Philippines. Bana Uganda bali Philippines, bali Guangzhou, bali Thailand, bali Vietnam nga bebe twala. Era nga nayo bafunirayo obuzibu. Abo bo ani abaketalinga fo. The whole system has to change. Netumanya omuntu waba ali mwene nsi database erichi embassy zaffe zimumanyi naye mulina okutegeera mu terms of survival twesanga mu bifo nga gwo wapanga n'otuuka kati bano abaana betwogerako kale bayita mu company kituufu bafuna obuzibu era kituufu ba agent abamu tebabalambula era kituufu abamu babajjako passport era kituufu abamu bayisibwa ddala bubi naye bannange bo aba abaana enneeyisa yaabwe eri etya ku kyeyo waliwo gwe nalabye afumba waafuka mu bikopo waayiwa mu nva z'omuwalabu abalala ebiseera ebisinga tikitoko z'abamalamu abalala bizibu biri bingi nnyo ebituleetera okufuna obuzibu gye bali abali concentrated ku bino ebintu bya Bakadama ng'era bafunye kye bafunye gye bali abayisibbwa obubi naye abange ekituufu kiri ki tukozesa kidini batujja mu kidini ku blackmailing companies oba ddala waliwo fact nti omuntu bamugjeemu ki kidini kubanga medical report weesinzira okuva e Saudi Arabia mu ddwaliro toyina bw'ogamba nti ate Uganda yagiguliridde. Mr. Kalonde nga tonnaddaavayo kugamba President Museveni bw'aveeyo agambe oba yatunda abaana sooka ogende Saudi Arabia ofune medical report odi netomanyira president w'eggwanga tayinza kuba interested ate mu kutunda bannayuganda it can't work. Nina atula mu katebe neyere bannaye Museveni owadde abantu eddembe afande tulina okutandika okunoonya ku bantu abamanyira obuliida bwe bati kati Kalonde osaanamu ku kibooko sibonekakola vidiyo mbo ku TV ate ne bakakkiriza President Museveni vayoga ompakanyi oba totunda bannayuganda gwe listen bw'oba oyagala okwogera ebigambo ku mitimbagano kuno yogera naye bisengejje towakanya goonya ku biri mu nnyanja muganda ojja kwagala okwogera oyitewo abantu bakuwaane weeteeke mu matigga Kalonde beera specific ku bintu by'oyogera leeta obukakafu kubanza abayuwera bandaze
tisima lwakubanga tetuli bantu bakudduka mu media. We have done this business era abaana tubalondoola naye omuwala oyo gwe boogerako nti tebamujjanga mukko ku nsigo nembaga mukakasa mmwe tetugalewo kampani yammwe mmwe nibagamba isima sebo tutambuza abaana ebbanga medical report tugirina n'omukyala agoye yabadde ku TV nti report yagifuna nekiti President Museveni bana abantu abakola mwanti trafficking bayina okubanga abantu bali genuine kubanga madamu egoye waze n'okola report enungi ennyo naye what is the fact about this girl abayiwera bagamba report naawe ogirina ku desk yo eyaveringa eraga omwana yagwa ku accident nemuyisa bubi era mutuusaayo ng'ayina a lot of internal bleeding ekyali kwayalinga omusala wano asobole okulirizinga omusaayi naye nga si bya kidini wabula eyo kidini business mu nsi gyeri naye tebamala gakwata buli omu kubanga senga bakwata buli omu senga kikola basooka kumanya ki kye beetaaga nsigo yenkana ki balina okupima era kimanyi nti abaana be bagenda ebulaya babakebera omusaayi bantu bajja kungamba isima beera serious bantu babakebera babakebera kituufu naye gwe kibanga insurance yono omwana ne medical bills byatuuka mu miliyoni 8 okujjako ng'ensigo baali bagenda giguza kemujongo. This is the money written in the report. Ne bamuwa ne compensation ye ng'omuwala olw'okufuna accident close to 500 million. Olupapula tebaluprintinze bulungi ngenda luprintinga ntuule wansi bulungi twenyonnyole tuyige soogera nga expert naye njagala tubeere factual ekituufu kiri ki. On average Bakadama Baffa bameka per day. Is it alarming or is it blown out of proportion? Kubanga ne bwe twagala Nigeria gogisinga kubeera mu nsi bale ba exporting aba Nigeria basanga Zimbabwe Uganda kuba bangi. The demands in Nigeria manya ebyetaago byabwe bitono njogere ntya nti aba Nigeria bangi nnyo tebakyayinza kuba satisfied by things in Nigeria, so they have to go out. Ekyo toyinza gamba mu Museveni otunda bana Uganda nedda Museveni yakerako nangamba ngende Sweden. No, I took an opportunity cost nemanya ti wano we bituuse nino genda mu nsi bweti oba sino yankuba nanzita obusajja. I cannot blame it on Museveni. Kalonde simanyi Kalonde ebyo byonna bye mulimu nti mulwanire ssente ani bikole nga toteeka mu linnya lya president eyoninga ekusange yogera emboozi yonna ekwata ku Bakadama toteekamu erinnya lya president kijja kukola bubi kubanga n'obwo business bwobadde okola bujja kubulabe swi. Tugenda getting this to the matter nagezeza kugana minister bisa nangamba wa abantu mu blowing ebintu out of proportion senga baali bafa nnyo. How come motoka sigala ennyonyi zigenda bagenda enkya neggulu close bangambye company mwe twala bana nga bina in a week. It isn't possible nti we baba bafa 10 per week tewali muntu yandyege n'abagenda bennyini tebandigenze banditiddeyo. Why are they still continuing to go? Anyway, eno topic ngenda gikola nga nina all proof wano nga print evudde mbulungi eno print yavudde mbulungi ate si amaaso nengenda gijjamu wano nga nakamala kasuku nziremu endala sitera kukola video bbiri naye kati njagala kutegeera kituufu bannyinaffe babajjamu kidini be batagetinga ani kubanga ojikujja mu kidini tebakeera bukezi ne bakulondaawo balina okuba bakubaze nti eno tugyetaaga si buli emuti oba ogyetaaga no ono ogiguzaani oyina jjukire no organ oyina ogijja muntu nga oyina destination yaayo bino bibadde ne mu UK biri mu Brazil biri mu America bipya muffe naye nga gye biri mu London you even sell on yourself ogamba bugamize kidini yange emwe mmala endala bagimpemu ssente. Yes naye wano ekiriwo kiri irigo nti
bakujjamu teweetegekedde mbiwulidde kutamala emirundi siniya ebbanga ddene naye twagala kati getting to the gist of the matter. Munnange Zaake mmye Zaake olaba kye nabagamba tiweepankanga nga maazire ekulaze nti oli wano ne weepanka kuwa wano. Zaake temwamulali ku Mavivi ewanita amongi mukama waawe n'empuuga agezaakoleyo ense ku Mavivi oyo mukama waabwe oyo ye mukama waabwe. Kati Zaake ddamu otugamba ekintu kyonna coward omutiitiizi nambe teyalinze akasenta akaagala akakomisiona mpenkonya ajagala kuba abadde bagenda gimujjako teeka wali emmotoka ya gavumenti yayangu yewanita amongi naafukamira mansonyiwe kati bulijjo weewaga ki? Zaake weewagawaga era awandiisa oluzungu tewatidde Amavivi ku ttaka Anita Amongi fibosi dem mwenna mwamulabye mu kasuuti ng'ali ati sonyiwa maama siriddamu kwegayiridde obwa komisiona sente. Zaake ate bagenda mujjako mpenkoni bagenda mujjako mpenkoni kumanyiira olaba le hayirake omuntu ayinza okukuprovokinga palamenti eringa mupiira omuntu ayinza okukukoona mu mupiira what nayegera amaaso ga lefu gwe nojja ne attitude n'omukuba lefu red. Kati Anita Amongi yasimye Zaake n'aliyakitinga ne bamuba mu komiti genda nolaba embaga bannange baatidde basennyonyi era banoonya emikono bajje Zaake ku komiti empale ne zibabuguma. Omwana akukwatira mu kantu aka nti wavodde sipiika okumanya abasajja abo bayaayi opposition ate yeyaloopye Zaake opposition yeyagaye bajjemu Zaake obwesigwa oba opposition ate oyinza otogamba bajjemu Zaake obwesigwa eyo opposition weeri. Nagamba mpuuga takyafuga bantu bonna anoonya emikono egijjamu gimuweeza obwesigwa tegiwera kyokka ayina bamemba 100 ayina emikono 37 omubuuzi emikono emirala giriwa kati bulijjo ofuga ki? Whenever there is a matter of importance they will not attend, they will travel abroad, they will act sick. Bwe batwe babba sente zammwe mu opposition aba yalidde n'abanga kyakola alinnye ennyonyi n'avaawo n'agenda mu Amerika era kati bali mu Amerika ensonga enkulu ng'egenda okuyisibwa waavaawo leader of opposition ali mu Amerika. Ebintu byensi mubigenderere nnyo ku bapolitician abo abaana bakulimba bakkaanya mukaama ne badde n'ebbali ne balyoka bagwe bakusudiya era naye ng'eno bakkaanyiza dda ku standard procedure gye bagenda okukoleramu. Emikono giriwa egijjamu gimuweezi obwesigwa giriwa I swear tegijja wera nkaaga ate nga bamemba bannopo bokka bali 5 kakati mba muli 5 zezammwe signature ziriwa tusooke kuzammwe nti yo nopu nti engeri gyewava leader of opposition bali 57 signature 57 zawedde naye nazo mie ekitegeeza abamemba bonna si bammwe begumya tyawe bakansala abagenda eggaluga simanyi kikankane ya munyagwa kwegumya fe obufaananyi bwonna tubuyina nga kyali abonga buli Bobi Wine wadda kakati abaze bakuba empiso bali eriggaluga bali ku nnyama ya Museveni bazina ennugu eri ku banopo tebaagala byogerako kibanuguna ne balabanga ffe abakyerabidde fe tukyerabidde fe tukimanyi tukiraba ne mu video twakireka olula one by one egroup ya Kyagulanyi nja kugimaraho oli bamuyita tibuhabulwa gwolowooza bale twagala mavuganya bamuyita tibuhabulwa gezaako olaba mama mbabazi tewamulaba yamutadde ku Geo Security Board yakulira simanyi security Museveni nange nandiyagadde nvuganye
nena kitegeera ne wenzira eri ajja kunnoonya yantya nnyo buno obwongo tayinza bulekawo beegatteko. Abamemba ne babula kyokka kati okusensalinga ate Zaake ate signature ziweze nnyo okuva mu nuupu n'opposition okusensalinga Zaake ate zo signature ziweze nnyo mangu wadde ng'ali mu rules disciplinary committee eno zaaweze dda. Kati katwebuuze baani bano abasayininga okusensalinga Zaake ate nga ku Muwezi tebasayininga? Which type of opposition is this? Bakampeiningira ku TV, baleekaanira ku TV, Lutamaguza omugamba wataddeko signature atunula butunuzi abeeka Mengo abasajja bano neyeekalakasa ku programu ku NBS mu parliament gye bakolera ebyo byonna gwe koleekaanire ku TV kufulu bw'ogiwemula teyeggula. Kati bali ku TV gye boogerera. Bannange baani bano abasayininga okusensalinga Zaake ate nga wasookawo ya Muwezi? How come eya Zaake peti amannya geeyongera? Abaana bakozi ba nsimbi. Abo abaana bakozi baki? Ba nsimbi. Bw'obalaba dduka, bw'obalaba ddukira ddala. Kyekyatuuse ku mwana God's plan. Yanywedde buto. God's plan yagudde eddalu oba kati ye Satan's plan. God's plan va ku mwana waffe. Fe abavandimwe tuzaala abaana ne tubateeka mu nsi nga balina missoni zaabwe. Tumuteekawo nti ogenda kugenda ewa budala omufumbirwe, naye abaana bali babakanyerezi omulaalo. Kayanda wachwagide mu sowania. Fe abavandimwe twabategeera nga mwagala tusiga mu nsigo z'omutuga. Buli muvandimwe ofumbirwa Omuganda ti jangu ne kanyerezi ng'omulaalo. Kakyekezi. Awo kakyeke. Oyina obba n'omulaalo. Kumbe ng'oyo omulaalo ye mulaalo ddala. Kati gwe tulowooza nti God's plan ojja kuva e London ne accent ye y'Oluvietnam. Olowooze tujja kukuwasira Gasibwa. We cannot. Olaba ne Rikimande tunnamumuwa. Yalowooza amina naffe tetunnamumuwa. Tumugamba ekigambo eki nti olwaleero ebya Rikimande birina okukoma. Ne bikoma ate takola nsobi. Execution style chapa. Atema mutu omwana yatema omuto gwa God's plan. N'amufuula Satan's plan. Oli uwulira ebintu byonna God's plan byayogera olabyewo nti ye Satan's plan. God's plan yamuvaamu dda. Ennugu effitwa teyayimprovinga game ye. Tasobola kaana just kavandime kato kalungi yenna amalala. Twamugamba ayiga Oluganda yagaana yasigala ku accent y'aba Vietnam. God's plan. Totwepankangako Makasi Abudu Simanyani dda mu London sanga baby mama wo buusabuusa abaana obadde bamisinga ebyessira Gasumba byesonyiire ddala nga babyegezezaamu. Fiiki gw'olaba yaddamu ennyega. Buli yeegezaawo ffe tulina ekigambo eki kye tugamba omwana waffe akavulamu ng'ogenze tulina ebigambo bye tumugamba awo n'akukyawa instantly. Nze ne Franco ozannyire ku mwana waffe ova eri oyogera olulimi lutategeera gwe Rihanna, are you Rihanna? And start swing. Yes, Ronald amugamba oti bukoma nsimbi gyebalire ddala. Mbasuubiza nti waliwo mumata gye tulina solovinga ey'omwana agambibwa mbu baamusalamu kidini naye nga wolaba n'engeri gye baamukolako operation si we batwe bajjamu kidini. At least nze Isima alina attention to detail. Nasazeewo ensonga eno njiwa amatu ntuuke ku gist of the matter. Nkooyo okuwulira simanyi baamugjamu kidini. What is the medical report saying? Ngezeeko ndabe medical report ng'eyogera nti they removed the kidney. Eyo kampani ejja kuggalawo ffe tuyisamu eddoboozi liyitamu ku makya. Saayogedde ku office of abuse yesterday. Director yankubidde mulamba wa national water. Nanga bayisima what is this? Who is this?
We are investigating the matter. We are investigating the matter. Ffe twafuuka ba human right activist mu ngeri omu oba endala tulwanirira abantu babulijjo. Temwandaba ekanyanya omukazi omusirikale gwe yali atulugunyiza, omusirikale bamugamba yeetonderewo. I swear tewali musirikale wano yenna asobola tulugunya bantu mu mulembe gwa Museveni nga weetuli. Ffe Museveni tulima tuga Museveni ne intelligence. Nze njogera bogezi vidiyo bonna baafande bali kuno kumakya gwosinga abasirikale ozuukuka. All of me police soldiers, big up on yourself. Security, police, traffic, CID, CMY, ESO, bonna aba security. Omusirikale waffe nagamba yimirira n'oleega obupalepale embuno otambula. We shall discipline you. Yes. Twogera nga kati bamaliya Mungu. Yes. Omusirikale waffe wagamba sumama hapo. Tokola nsobi. Fanya fujjo tajijo sana. Yes, mulina okuyiga kuwa abasirikale baffe ekitiibwa at all levels. Nze isima abasirikale banjagala nnyo. Wadde nga bamanyi nesinta ku basirikale. Olaba nze nyimirira nze. Ate nga n'okuvuga sivuga jamu mpita eri motoka nga ziyeeri bayisima yitawo genda. Naye I humble myself before all of my seniors, my soldiers. Ate mwe bampuwana yingi. Tujjo babingana. Njagala okukola video eyo, njagala tutuuke ku gist of the matter. Kyekyatuuka ku mwana oyo Nakintu. Kituufu oba muwaayiriza buwaayiriza. Nakintu ekyamutuuka kakimanyi oba nedda. Omanyi nze mbeerako nze isima nnina okuba investigator kuba nze mbeeramu ebyo ebintu bya investigations. I have attention to detail. Era nenkwata ku Nakintu kati. Buziba ntegedde oba Nakintu ekyamutuukako kumugjamu kidini oba nedda. In fact genda muno. Yes. Tennessee. Munnange omwana Palaso yakomyewo alina ssenyiga. Olaba Palaso muviire yayeze enguudo z'e Masaka enfuufu n'emuyingira eva mu bigere by'abasuuna beni n'emuyingira n'ekatagga. Njagala genda mu Roast and Rhymes naye siina ssente. Wabe waagulira tiketi ya Roast and Rhymes. Anti ababa Roast and Rhymes tebaagala nyingirire bwerere tebampita. Kuba nabagamba nti rap-up ya Viboyo tenyuma. Ya Sentinel said yenyuma kati Viboyo yakola ku bya ticket taiza kumpa tiketi. Nenga njagala genda mu Roast and Rhymes ndabe ebibeerayo. Bangambe ebibeerayo sibitegeera kati njagala ngende. Wabeewo omuzira kisangulire tiketi ya Roast and Rhymes ya $10,000, amafuta ga 10 n'ebyokulya n'okunywa bya 10 $100 chuli. Nga nafuuka wabbeeyi. Naye olwondi wabbeeyi ku $10 kasuku ng'aba mu $5 anywa simanyi Jameson eno ne balya simanyi 17 million cow $10 kyokka my expensive. I want to go to Roast and Rhymes. Roast and what? Shafiki manyi bawadde bi. Ndaka njagala genda ate gwe Shafiki ngwangana ne Shafiki manyi amanja njagala genda mu Roast and Rhymes oyajja kumpa ticket. Ani omulala Lusipato. Lusipato ajja kumpa ez'amafuta. Ani omulala ow'amaanyi. Ani ow'amaanyi awo. Lawyer Semakadde gwe. Togeza n'otutwakuula ebitundu ebyo twali twasirika. Semakadde omanyiraani. Ozze ku TV wenna oleegalega agaviiri. Oba tewasobola kuba lawyer ali decent kati n'ogwedda lugwamanyi genda e Germany wali Stella Nyanzi. Gwani amanyirawo Nalebo Muhammad Nsereko yenna aleeza oguumi yeetaddetaddewo n'ebiviiri. Abantu bakulimba Semakadde. Lawyers are not meant to be like that. You are in a wrong profession. No way kaza genda e Germany. Ejo josanga balawyer abalinga gwana Uganda twagala decorated lawyers. Tino naye yefudde unique mbwa abantu bamwogereko ogenze ku TV. You a lawyer, a land friend. Otude ne land friend muno.
At least what I know, lawyers, when they are talking to each other, bagamba land friend. Neno oyogera ngeki nga toyiye omukatanga ogumwana omubikulu omwawe oguna gulinga toyiye omukatanga evaamu ensowera za bbulu ng'oli looya. Ssemakadde oli Gasiya. Oli looya waggwe wambwa. Yenna aleeza agaviri gw'oyinza okuwa Ssemakadde omusango gwo. Yagwa eddalu mu COVID. Yagwa eddalu. Yagenda neyeebaka ku mukazi noza ne bamukebera ng'alina siriimu. N'atandika okusiba enviiri, n'atandika okuvaako, n'atandika owerekera Stella Nyanzi buli bw'alaga. Stella Nyanzi n'amulekawo n'agenda e Germany ne looya n'agwa eddalu. Naye because ffe tulowooza buli looya mulimu kwaka lawyers kati goyinza okukwata omusango guno oguwa Ssemakadde ng'omuwe gwaki ey'embuzi. Ozze ku TV bakuwadde platform, olina member wa palamenti wange, ojejemba obooga omala gwogera moduleta otunula moduleta nyo osaana mpi. Wizi tulita member wa parliament n'omuteeka before a lunatic mad man mbuno pretending to be lawyer. You can study to be a lawyer and you go mad. Ssemakadde yagwa eddalu. Ssemakadde mad. How could Honorable Muhammad Nsirikuwiti wero walinze otyo ogenda ku program emu ne Ssemakadde? Ssemakadde is mad. Lawyer banenge tudde mu fact. Fena tukimanyi nti bw'osoma obusawo there is a way you must carry yourself as a doctor. Bw'osoma obwa lawyer kyova olaba nti ku Law Development Center bakuyigiriza how lawyers dress, how lawyers talk. Naye kati kino Ssemakadde bano ekirooya kyaki? Kiki kyonna kyefudde kyafuna fixation oba kyafuna siriimu ne kisiba ebiviiriviiri ne kibeera ku Stella Nyanzi njoza kyali kyagala muyonka zino enkoba z'amabeere ga Stella Nyanzi zeyatulaga ezigenda zeewuuba. Ssemakadde naddawo ng'alinga empisi ndowooza ng'alowooza ebbeere ya Stella Nyanzi lijja ggwa alifune. Omanye empisi nsiru ewerekera omuntu ng'agenda ati ngerowooza omukono gujja ggwa egulonde. Ssemakadde yeesiba ku mabeere ga Stella Nyanzi n'alinda gagwa agafune tegaagwa n'agwa eddalu. Kati mumuleeta ku TV. Don't bring a mad person to TV. Era nze singa nabadde kumpi gwe naawe ne bandeeta naawe lawyer Ssemakadde wanditegedde. Wandigeze nkukubya oluyi. Nkukubya oluyi n'otegera ati kati tukyali lawyer. Ssemakadde si lawyer. Bogasi lawyer waawa. Oyinza otya okuddawo n'otandika okwasa n'ebintu ebyekisiru. Jjukira ensonga bulungi. Nekiri ku TV. You are stupid. You are foolish. MP gw'ogamba. Abantu mwino baneddekolaamu. Mwino baneddekolaamu nti Ssemakadde mulwadde wa siriimu. Ssemakadde alina siriimu yalwala siriimu. Manyi balooya bava eno n'amala gagula malaaya n'agwa eddalu. Toddangamu mumanyira MP waffe bw'otyo. Toddangamu Ssemakadde. Funa programu z'obubaako ne bamufumbiro. Yes. Ssemakadde muguwa ddalu yagwa eddalu. Gw'oyinza okukwata omusango guno ogwa Ssemakadde akwoleza alinga bapedophile. Alinga ayagala bw'omulira ne Ssemakadde alinga ayagala okulya. Alinga Ssemakadde yagwa eddalu. Mulalu. Surely straight. Futuleka ate Ssemakadde omanyire MP wange gwe na campaigning omumanyire. Muhammad Serikati omumanyire nga ndaba nze yisima ntuule. Cannot be. I have to stand out tall for me MP. You know, tosobola Ssemakadde. Okiddangamu n'olaba. Okiddangamu n'olaba. Genda obuuze kyatuka ku Nyanzi. Tosobola. We cannot allow you to demean, deform a Kawempe product. Kawempe Muslim product. National student at that. Please. Oba Honorable Nsirikuwiti obukyayi, it's okay. Oba tomwagala as a person, it's also okay. Naye tojja kujja ku TV ate omudemeaning nga tulaba. We can't allow that. Ichuli, I can't. Nze ndi human rights activist. Ssemakadde muguwa ddalu, mulwadde wa siriimu, yakula malaaya n'amusiiga siriimu n'awunga kyobola nga atambula n'ogutwe tinasibye simanyi ebiviiri. Toyina gojja manyira Ssemakadde tetujja kukkiriza. I'm telling you.
kuddagala kanyolukoze edi alusa zibadde zindi bubi mbagala nnyo mbagalira ddala mukama katonda abadde w'amaanyi kombaka yesinga okukola ebyakabi yesinga okusiga langi ng'ate tukolagana bulungi ne plascon basinga paint mu ggwanga bebasinga okukola buli kika kya paint ekisinga bakolera ennyumba balina abakozi buli mu ggwanga buli mu kitundu tulinawo abakozi ba plascon ne kombaka tuli wamu in tandem with plascon kozesa plascon kozesa kombaka tusobole okudevelopinga amaka ago n'ogapaintinga modernly Spamania Foods and Wellness bali wano ku Freedom City waggulu ate bwoba tobasanze obasanze ku Watoto Church next to na basange ntinda next to Watoto Church emmotoka tuzigula mu Success Motors walinga wakasala ku Spear Motors next ku Shomoka oluvaawo awo wonna nabisunsa wonna Success Motors yatwalawo eguze emmotoka empya tekutera ingini ya vitizi mu Subaru tebakuguza mmotoka yatomera tebakuguza mmotoka etalina sipeya simanye empapula zijja ku mande jangu ku lwokubiri luli na Success Motors ebakulembera abalala ne baddirira ijabwawo siku UK Mall oyinza okugenda n'ogula ijabe eyakabi ennyo nga toyagala kunama osigale ng'oli decent oba oyagala kusula bulungi ng'obadde Miami, Vancouver, Canada ng'obulamu oyagala butransferiga Uganda osobola okuncontactinga ne nkutwala wali mu Hampam Villas n'emitwalo gatano aga $, n'osula n'abantu abayi class I maintenance mu kibuga ekikyo mutasaana kukkiriza kuva nti theatre clinic amalwaliro golf tennis mupiira basketball byonna baabikuteera munda mu Hampam Villas wali ku Arkwright ate ng'emabega wali factory za agro processing utugenda ogatira vali ku byokuntu bya Uganda tusobole exporting modern imports clear load and clear ichuli yes honorable Sereko ye mumanyi always nyimirirawo oyo newe tuyomba newe tukayana temwamulaba wetwayombera we bansiba gwaliro yawange kati ndeke seba kadde kaviri amanyire omwana wa nnyabo sema kadde jangu eno ze siri lawyer we can demean we can insult we can siri kintu kyonna kati nina president wa blogger will not take our limit getoli president wa kintu kyonna sama kadde ne law society teyinza kuwa position yonna I swear law society teyinza wasema kadde kintu kyonna nti akopa bano baloya be Zambia eno si Zambia nti oyagala out standing out olemedde to stand out in a suit oyagala standing out mbulasta abalasta bangi bayanga mulo ba Pepper Daddy bagundi ba Bruno balasta bangi ate nga banyirira bolaba Bruno kono oyitawa bolaba Pepper Daddy onoyitawa eno mu masuti walemwa wakona sema kadde towangulayo musango gwonna uddawo nawo tumanyirani yakolesene ku TV yegwe TV presenter yalese sema kadde you may find yourself losing job I'm telling you love you so much love you always ichuli to the max kuva wano kumwezi n'okudda mbagala nnyo mwenna mbasuubiza nti waliwo gist of the matter gye tugenda omenya mu next video today sikola video bbiri nina print out gye nina tumenye leta kuleta tutegeere ddala nakintu baamugjamu ensigo nga lipooti sikyeraga lwaki sikyeraga lwaki eraga accident ate nga tugamba kidney is it misinforming is it blackmail is it money oba is it mafias okitegeera ekyo tukitegeere abaana ddala bafa bameka on average to the extent nti bantaddemu ne sente ngende Saudi Arabia inze nabagamba iswe sina saagalangako kati genda mu nsi y'Abawarabu bantamira Sweden. This is why people call me to Dubai, to Simanya, Abu Dhabi. I don't want to go. Inze closing a chapter mundi ogunjagala nnyo genda akasumba isima best wange since day one bosi wange okuva mu somero mubazi wabitaba akolereyo Abu Dhabi sigenda galaba kasumba zene nnyonyi we ngate ginaita saagala Bawarabu but I'm going to go to Mecca with one company to ngende kiyumba ku kiyumba binasigalira history. Yes, human right activist straight nze ne babi tuli balwanirizi baddembe era sawa yona mujjala babeka munga antumira nteeke ku computer ugande close your eyes
wait simanyi pulenge Beckham mwana yego ngati close your eyes ogudde ddalu abantu bannange ffe tusiba tulaba baziratani bapafu dadi ngongamba close your eyes Beckham yabadda ku mupiira cyangwa omusanga nakukolera drop naye ng'ate kyabadde kyakabi mwana eyo ku tiktok basolomoni gye bali basuubi okula Beckham akuyise ku linnya mu ssomero obalinnyako nze yisimanga ndi mu ssomero Beckham nampita erinnya nziramu kino emmere ku ffumbiro ondeetera ndeetere Beckham nampita nfe kuva dda tuli ba kibuli Beckham nampita ngaawo basolomoni mba prefecti mbeera ondeetera emmere mu ddoomu kati awo nnyinza okukozesa eyo vidiyo waliwo kati yali kange bakayita ganja kasambi ka mupiira taata wa ganja muganda wa ganja normally taata we ye ganja wano wa Africa tuli ba family friends we are close family friends naye ganja we yagenda mu mupiira ne Saddam Juma ne bakuba Arsenal ne basanga Arsenal Wenga yakomawo kagoma nga alina siddi ng'abuuza Arsenal Wenga naye nga bambi buli siddi eri gwagiraga omanya nno oba lwekyo muba mugenze omwana kyateekola ku siddi eyo naye nompita erinnya nga yeze Solomoni simanyi suubi Beckham ne kagenda ku Instagram mba nkyamanyirwa nze isima era ebintu ebimu Katonda yandaba ne kategeri gye ngendo nyumya ne Ekoni ati Ekoni kati bloga wa bosi wange wamulayo engeri gyamuwamuzi shatown era ngonga situuke ku bugagga Ekoni kati buyo bosi ogenda kuntaba ne Ekoni very soon ate ng'ombuulira bya Beckham Ekoni omumanyi omuyimbi wa Amerika obadde oti Nyamityobola Isongororo Ibanda mwenna Sembabule Kikizi Kazo Fotipoto Kamwenge Chali wange Collins asingo chusa sente Collins Simba coaches gwe newe $1 newe emitwalo 5 Collins agichusizawo mwana we Kamwenge oyo yansobera kugambye abaana b'Kinkizi Kazo Ibanda na Mityobola Mitoma mwenamba tumidde nnyo Masaka City Lwengo Kyazanga mbatumidde nnyo wano wa Mama Fina ebulenga awo wonna mbatumidde nnyo na Bingo Nsangi Munyonyo Ntebe airport mwe abaana abasolooza wali ku express highway mbagala nnyo aba traffic officer abakola ku express highway muli batabu nnyo you are professionals mbagala nnyo traffic officers mwenna ba CIDs DPCs DISO MISO WISO FISO mbagala nnyo mbagalira ddala kisobezi ikyuli kamala okukola ne kasuku nzijemu print ate tuddemu tukwate ku nsonga ya nakintu oba ddala bamugjamu kidini oba accident nze ripoti gye nnina eraga accident eraga details eraga we yabeera mu ddwaliro eraga sente insurance eraga medical report clear loud and clear King Kong ichuli always kamala bakuba senyonyi anti Friday tandise till we meet again it's ichuli